So kyogamba nti abaana balekerawo okunoonya omusajja alina ssente just banoonye mulimu bakole ssente. Bakole ssente n'obeera kubadde omufunye muzeeyi munoonyerezeeko. Baba nti balina budde bunoonyereza kintu oli alina ssente kyakola ki kyafa. Abaana baawunga njagala musajja mugagga alina ssente azikoze ati azijjeewa. Yesu omufunye lwaki tomunoonyerezaako n'omanya omuntu ono ssente azifunye atya ali mu mbeera ki tulina kubeera tutya. Abaana bakomekereza nga bagudde mu bintu betasobola kukola ki kwejjamu. Nti bo bagala ssente baloseka ki beebeereremu. Mbadde nsaba bafokasinga ennyo okukola ssente ezaabwe okusobola okuddukira abasajja bakola ki abalina ssente kubanga abasajja abo emikono gye balina bagikola ki bagirina. Abaali baleeta ekitwa iPod mu Uganda ne reportinga nti eno ekintu kyammwe kye mwaleeta ewaffe ssente ze muteekamu ziyamba buyambi dikiteeta Museveni kugula byakulwanyisa ate kutta bannayuganda azikozesa okutulugunya bannansi. So ng'ate mmwe ekigendera kyammwe muziwaayo bannansi okubeera nti bakola ki bafunamu naye tebalina kyebakola ki balina kyebafunamu. Otunyigiriza tetulina ddembe ate ogamba mbu tuteese tukkanye ku ki oba okitegeera. Kati NUP neegamba tetusobola kukola ki kubeera mu kiyitibwa iPod. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba muli mutya musiibye mutya gye batwalaganya gitya mugyebaleko nze gyebaleko taata wange. Alhamdulillah tugezaako namwe mugyebaleko. Amen. Baleweereza ggwanga. Twasalawo okukola kibagamba ayeweza omumba bazikuba. Twabeereyo nga balindirire ki ekigenda mu maaso tubabuulire ki ekigenda mu maaso ki ekiriwo. Ensonga eziri mu ggwanga tu Uganda mpitirivu essaawa zino naye olwakadde tuggyemu ezaki akagamba kewagamba kali nobeera nga nakutula ku seeti muzeeyi yagamba talina makulu tunabiwa buki tuliwa makulu tugabiwa amakulu tujje n'ensonga ezo ezikola ki ez'amakulu ezigatta ku ggwanga. Muzeeyi twaga twogere ku iPod. Twalaba nga Nuupu yagaana okujoyininga yagigaana nga tekkiririza mu nkola yaki yaayo. Essaawa zino ekitambula kiraga nti Nuupu yajoyinize iPod. Si we kiri bwe tuvaawo twagala twogereko muzeeyi wa London wamulabye? Muzeeyi twamulabye naye nga muzeeyi w'eddala yeye muzeeyi w'eddala Charles Kangavu kitaawe. Mbadde nsaba twogereko ne ku Flavia yali baiti bamuwa kaadi naye bamaze ne bakola ki bakikoze batya n'amala n'agifuna. Then ensonga nyingi ezitambula Sseggona twaga tumwogereko naye katono kubanga yalaga nti ekintu yakola ki alinga yakkiriza naye ate statement ezakola ki za Mwanda ate zina kyeziraga bw'ozitumbira n'oziwuliriza n'endala ensonga tujagenda tuzikola ki tuzongera mpolampola. Awo eriddawo esingamu obuzito gye batuleka nayo muzeeyi tutandike naye iPod bayeekutte akati essaawa eno. Yes, abatulaba mwenna manya bampita Sunday Rocks sanyusa okubeera nammwe olwaleero ku Nyondo Media. Beebaza okubeera nga mufollowinga omukutu guno ogwa Nyondo Media okusobola okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda n'ebweru w'eggwanga kubanga tubaweereza nga tusinziira ebweru w'eggwanga naye nga ate tubatunuza mu nsonga okwetola ensi yonna. Ekiriwo olwaleero mu Uganda abasinga obungi buli omu kyayogerako essaawa eno kyekya iPod. NUP yavaayo mabega eri neerangirira nti yo tegenda kwegatta ku mukago gwa iPod nga tekkiriziganya na nkola ya iPod. Teyakoma ku kugaana bugaanyi kwegatta ku iPod neegenda ne mu bazungu abaali baleeta ekiyitibwa iPod mu Uganda ne reportinga nti eno ekintu kyammwe kye mwaleeta ewaffe ssente ze muteekamu ziyamba buyambi dikiteeta Museveni kugula byakulwanyisa ate kutta bannayuganda azikozesa okutulugunya bannansi. So ng'ate mmwe ekigendera kyammwe muziwaayo bannansi okubeera nti bakola ki bafunamu naye tebalina kyebakola ki balina kyebafunamu. Era abazungu bwe baawulira ebyo ne babinnyika mu nswa ne bagamba ntayi bwe biba nga ssente ze tuweeza ate
ziyambako obuyambi kutulugunya bannansi ng'ate ffe tuziwaayo okuyamba ku bannansi nti tukikoze eki tukigyemu enta. iPod kyali kibiina oba yali NGO eyali yaleetebwa abazungu okuva mu ggwanga lya Netherland, omulimu gwayo nti ebibiina eby'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga lya Uganda nga bisobola okutuula ne biteesa bwabawo okusobagana obutakwatagana nga bisobola okutula ne biteesa butya bisobola okutambuza eggwanga ne ligenda mu maaso awatali bukuubagano nga buli omu aganyulwa mu nsi ye. Gwe gwali omulama gw'ekibiina ekyo. Kati Museveni yayitanga abantu b'ebibiina n'atuula nabo mu State House ne babakwata video n'ebifaananyi n'abiweereza abazungu abateekamu ssente n'abalaga nti tuli kimu. Era bano be tuli nabo be bakulembeze b'ebibiina ebiri mu ggwanga. So n'olwekyo oli bw'avaayo n'aga nti waliwo obutakwatagana wakati wa gavumenti n'ebibiina ebigivuganya aba alimba, kubanga bano be batuvuganya be tuli mu kunywa nabo kacaayi. Oba okitegeera nga bw'atyo nga bw'awangadde alimba abazungu mpaka lwe zaaleeta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi bw'atuuka oluwombo n'alukola atya n'alukumamu ekituli. Yes, NUP bw'emala okukwata obukulembeze bw'okuleadinga opposition yo neerangira nti tetusobola kwetaba mu kiyitibwa iPod. Tewali mukago guli wakati waffe na NRM. Temusobola kugamba nti tuli ba mukago ng'abaana baffe abawagizi baffe bali mu makomera ng'ekyabasibya kuwagira Kyagulanyi oba kuwagira NUP. Kati ate ffe tule naawe eyasiba abantu baffe tewakoma kusiba busibi n'abalala ne battibwa olw'okuba bawagira Kyagulanyi omuli Frank Sendeza, omuli Balita Bannabukenya, omuli Yasini Kawuma, omuli Dani Kiyune n'abalala bangi nnyo betamanya na kumanya bonna nga battibwa olw'okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne wabawo n'ababuzibwa obutaddamu kulabikako kati emyaka age tebamanyikiddwako mayitire oba balamu oba bafu babula bubuzi mu nsi yaabwe. Kati aba NUP bagamba nti kijja kitya mu abantu abatuyisa obubi bwe mutyo ate okupretendinga mbu tule nammwe ku mmeeza emu tunywa akacaayi mumale mugende mulimba abazungu mbu tuli kimu nammwe. Oba okitegeera Kyagulanyi n'abagamba tosobola kulinnya ku bulago bwange nga olinnye engatto ku bulago neebasiza kutaka oninnyeko bwoti ate ng'ogamba tuteesa tutya nga gwe oyimiridde nga nze ndi ku ttaka oninnyeeko ekigatto kyo. Kiyinza oba oyagala tuteese nawe sooka onzeko ekigatto kyo otule nange ndule nga buli omu ali free then tuteese nga buli omu ali free ng'alina eddembe lye. Naye tewali otunyigiriza tetulina ddembe ate ogamba mbu tuteese tukanye ku ki? Oba okitegeera. Kati NUP neegamba tetusobola kukola ki kubeera mu kiyitibwa iPod. Mu Uganda mu constitution y'eggwanga Uganda waliwo association egatta ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda nga association eri constitutional mu ggwanga lyaffe lya Uganda waliwo ekibiina ekigatta ebibiina by'ebyobufuzi ebiri registered mu Electoral Commission. Kati ekibiina ekyo ekigatta ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda ebyo ebiri registered mu constitution mugundi mu Electoral Commission omukulembeze akikulembera alondebwa kibiina kiri mu buyinza kye kimunominatinga nti oyo ye mukulembeze agenda okukulembera association eyo. Omumyuka w'omukulembeze oyo anominatingibwa leader ekibiina ekiriidinga opposition. Kati netwesanga nga waliwo ekyo ekibiina weekiri nga tulinako nga ne vice chairman w'ekibiina ekyo waffe wa NUP bamwita Benjamin Katana. Kati ekyo kyo weekiri era enkuŋŋaana zikola kitya zibeerawo ne zituula ne bateesa ku bye bateesezaako ng'ebibiina. Oba okitegeera naye kiri ekyali kiyitibwa iPod eky'abazungu NUP yagaana okigendamu. Kati bwe gaana okigendamu abazungu ne babijjamu enta Museveni n'akisigaza n'aga nti oba bali bagenze gavumenti ejja kikola ki ejja sigala ng'ekitambuza gavumenti y'eggwanga Uganda. Kati gavumenti y'eggwanga Uganda mu kwagala osigala ng'ekitambuza era NUP n'egaana okijoyininga. Kati Museveni kyakola n'aga nti bali bo bawagobya ababadde batuwa ssente nti ye nga kati gavumenti egenda okuba nga yeteekamu ssente nti ye buli kibiina ky'ebyobufuzi ekinaafuna ku ssente zino gavumenti zegenda oteekamu kirina okuba ekibiina ekyo kirina okuba nga kirimu iPod
era etteeka ne baliteeka ne mugundi palamenti y'eggwanga ne liyita nti ekibiina kyonna ekitali mu iPod eya gavumenti tekigenda kufunanga ssente eziri constitutional eziweebwa constitution ezeewa ekibiina kubanga waliwo ssente buli kibiina ekyebyobufuzi zekiteekeddwa okufuna okusinziira ku babaka ba paalamenti bameka bekiina mu paalamenti y'eggwanga era NPC nezalyefuna ne baziyimiriza nebanga tekyazifuna olw'okubeganya ojoyininga kiri ekya gavumenti ekya iPod ekyo ekya gavumenti kyennyini nga Museveni yakikulembera era nga n'enkiiko zitula mu State House oba okitegeera kati NUP wegano kijoyininga nagamba tukoze tutya NUP eno nga etulumya nnyo omutwe kubanga tulina okukomyawo NUP bwe mala okukomawo nebeera naffe tujja kusita abazungu bakomewo bali badde bateekemu ssente nga tulaga nti tufunye okukkaanya nani ne bagamba tukoze tutya kye bakola ne baddira kino ekibiina ekigatta ebibiina by'ebyobufuzi kyenkutegeezezaako ekiriko vice chairman nga waffe wa NUP ne bagamba nti kaakati kyetugenda okukola nekibiina tugenda kyawulamu emirundi egi abalina ebibiina byonna ebirina bamemba ba paalamenti ebirina bamemba ba paalamenti ne boba olina ogwo ng'ava mu kibiina kyo nga ali mu paalamenti nagamba ebyo bidde wano ebbali ne babissa ebbali wali ne bagamba n'ebitalinayo bamemba ba paalamenti nabiddewa ebbali ne bagamba nti kati bino ebibiina ebirina bamemba ba paalamenti ebirina bamemba ba paalamenti ebirina bamemba mu paalamenti nti ebyo biri mu iPod okitegeera nti ne baddira kiri ne bakireeta ne bakituuma kino ekibaddewo already era bw'otunula bw'oti ojja kulaba nga NUPC yajoyinize iPod ye yajoyinize NUP kubanga iPod ye baagijja eri ne bagireeta wano NUP mweri ne baddira kino NUP kyerimu ne bakituuma iPod nga tekyalina bweyinza kivaamu era ne bassaawo netteeka nti ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekitali mu kino tugenda kiwanduukulula ku lisiti y'ebibiina by'ebyobufuzi okitegedde nebadde nga bw'oyinza okola nti paalamenti y'eggwanga essaawa eno ne bukeera enkya ne bagamba nti paalamenti y'eggwanga tugikyusiza erinnya kati tugiyita iPod y'eggwanga bw'oba ng'osiŋaniddwa oli memba wa paalamenti already ne bakyusa ekigambo paalamenti bajja ndalekawo iPod si gwe oba ojoyinize iPod kitegeeza nti iPod yebe joyininze gwe kubanga ekusanzeemu already ng'oli memba wa paalamenti era ne bateekawo neteeka nti ate abeere mu paalamenti ng'eyitibwa iPod tugenda mugobamu mu paalamenti kategedde akantu ako ng'ekyo bakikoze nga baagala okukugoba kuba bategedde ekintu tokyagala nti ye kati omugobera ddala completely katuddire wali waali tuwatuume kino kyatayagala tulabe kyanaakola ali mu paalamenti nti ye katukyuse erinnya lya paalamenti tugituume iPod tulabe kaloba anaagifuluma nga bw'atayagala iPod tuyinza okumuwona kati bo baakoze kino nga babala ebintu bibiri nti NUP singa egaana okusigala mu kino ekigatta ebibiina nga bakitumye iPod baba bagiwonye ebegobeddwa mu bibiina ebiri registered mu ggwanga lya Uganda NUP batekyaliwo okitegedde nga bakatutezenga akakodyo tuddire kino kye balimu kye tuba tutuuma iPod kitegeeza nti NUP nebeera neyingira iPod lwampaka nga etteeka lye bakoze lyerigifosinze okuba nti erimu iPod bo bwe bamala okuddira kino NUP kyerimu ne bakituuma iPod ne bamala ne balangira baga nti ebibiina ebiri mu iPod nti DP NRM FDC simanyi PPU biki nti ne NUP tekola ki terimu yo yagaana iPod naye nga boogera yagaana iPod eri gye yagaana eri eya Museveni kati baddidde NUP kyerimu kyerinako ne vice chairman baga nti tekiriimu ate ng'olwedde tulina vice chairman nga baagala kakozesanga akakodyo nti tukituume iPod NUP ekikola etya ekiveemu tube nga tugiwonye kati NUP bwe baddira kyerimu ne bakituuma iPod naye nti atoba sitegeeza mmwe munsanze mu kyendimu ne mukituuma erinnya nti ate mugambye siriimu nti ye naakola ekiwandiiko ekigamba nti mwetuli
kati ebbaluwa gyolaba batambuza nga bagamba nti Rubongoya yakoze ebbaluwa ng'asaba NUP yeyunge ku iPod era ne batandika aba propaganda bitambuza nti kati babalaka sente bali tibayinza kwegumya bali beguma sente nga bali bagamba nyingi nnyo bagenze kulaba bazifiirwa nga bannaye fete NUP tegenze mu iPod lwa sente NUP yagenze mu iPod nga singa tekikola bagenda giwanduukula kubanga baddidde ekintu NUP kyerimu ne bakituuma iPod ng'akakodyo ak'okugoba NUP no giwanduukula mu bibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda. Simanyi oba kitegerekese bulungi ngezezaako kinnyonnyola simanyi oba kitegerekese bulungi naye nga gwe wennaali egwe balimbalimba bapropaganda balaba ba NRM buno bukasirye simanyi bwani bugenda buzunga bulinga enswera ezigoberera ekyunya buli awalika channel obusangayo buli mukulimbalimba abantu NUP byali enenya abalala kati nayo byekola no titwagala mutufuule basiru tutegeera bye tukola kano kabadde kakodyo kakugoba NUP mu bibiina eby'ebyobufuzi ebiri registered mu ggwanga lya Uganda oba mu Electoral Commission oba kitegeera kati NUP yalabuse bulabusi negamba bade bajiwanda siri mu iPod ndiye ate kyentuddemu nga bakitumye iPod kitegeeza kino kyende bakitumye iPod mwendi kubanga ensangiddwa oba kitegeera n'okubakakasa nti mwendi kankole na application mbage nti abayi anze mwendi muno mwendi kwa wano we muzze we munsanze wendi temuntuulako keko kagundi ke yakoze ka Sentongo Spear kakatuni ke yakoze aka Bobi Wine nga akono olugatto natuka ku bachali nga bali mu kasenge ka iPod bali mugabana omusimbi nakongona gabaye mugulewo nzize namugamba waye genda wagana dati bino tobirimu nabagamba ate nagana dati sibirimu nga mwina ne vice chairman nga wange lwachi munsibire bwe nga ne vice chairman gumutudde mu lukiiko wange mugulewo nzize okitegedde kati kyekyo so abantu temubuzabuzibwa sagala muwere confused sagala kibatwale na budde sagala kibalumye mutwe ate kati bakama baffe batukoze batya bagamba iPod bagivaamu ate kati babano bagizeemu nedda sibe bagizeemu wabula yo iPod yazze we bali kati nga tebalina kyakukola baina kugibeeramu kubanga ezze we bali bw'ogiwakanya nti sigiriimu ng'ate ze weeri kitegeeza olina situka kuvaawo wezze n'ogenda n'ofuluma segedde ti iPod bwezze mu kino kye mubaddemu nga olina gibeeramu nga woogambira nti sigiriimu kitegeeza kufuluma okole ki ogendere ddala wala ogende ako twakabuuse nako mukulu Museveni awo twatebuse tulina kyo tugamba tuli mu iPod mwetuli nnyo mwetuli katuveeyo tugende ku wani ku Segona waliwo interview esooka n'akola ne bamubuuza nti akkiriza nti kadi gwe bagiwaddeyo omuntu omutuufu alina statement gye yakola awo naye nga ali aganaga alinga ayagala okulaga nti no bakkiriza naye nga ate awanda muliro wano akagundi akatambula ennyo waliwo ka video akatambula ennyo abaana kebakola oba owulira eddoboozi lye ng'ayogera lirimu obulumi bungi waliwo kagundi ka video akatambula ennyo abaana kebakolamu ennyo challenge keyayogera nga akaaba ebyobutampa kaadi sibogamba nga bwenyinyimba ebyobutampa kaadi kirabika sibazanyidde bulungi waliwo obaolya bye baali baagala nkole bye bataŋŋamba oba bye tutakomunicatinga bulungi naye oba batwala kaadi yaabwe nti sirina buzibu bagitwale I'm okay tell the world but I'm okay you okay are you sure you okay naye nga eddoboozi oliwuliriza lijjudde ennaku ekisookera ddala ekisooka kya byonna omusajja Segona balina kagurupu kaabwe kalimu Segona kalimu Mpuuga kalimu Abedi Bwanika kalimu Semujunganda kali Namboze naye yakalimu ne Muwanga Kivumbi yakalimu kali kagurupu bakayitanga DP Buloko akagurupu kaabwe kabaddeyo nga bakayita kaba mafia ba destroyer oba tegede ba political destroyer bonga baliwo kuono na bwonoonyi
buli ekijja kyebakola ki kyebagwamu ne bakiyuza ne bavaawo buli ekijja kyebagwamu ne bakiyuza ne bavaawo ne Lukwago mwe yali era ojja basanga abantu abo nga bw'aba amaze ebisanja bisatu mu parliament nga buli kisanja yali mu kibiina kirala buli kisanja nga yali mu kibiina kirala ate nga bwava mu kino ekibiina nadda mu kiri asinzira mu kiri ate n'akuba kino gye yava era nga yeewaana nga ye yakitandikawo bankoze bubi nze nakitandikawo nakola bingi nnyo ekyo kibiina okubeerawo abo gyojja musanga yayingira parliament nga ali mu DP ekisanja ekyokubiri nga ali mu DP buloko ekisanja ekyokusatu nga ali mu NUP oba kitegedde bali awo ba destroyer balala bali abakazi akoli aba political prostitute bamalaya b'ebyobufuzi kati kabaddawo nga kabinja k'abamalaya b'ebyobufuzi bo nga bawunyiriza kapya kyakaliwo ojjukira abanaganda nabagambako olulala nti ekintu ekibadde kiyitibwa opposition bulijjo kibadde kikomera Mwami Museveni kyeyazimba nga kyetoolozza ennyumba gye bayita NRM nga buli ayingira ekiyitibwa opposition omulimu ogubeera gwakuumira Museveni mu buyinza si kumugjamu oba kitegeera notantiru Bobi Wine bwazze era bwe yajja yagezaako konkona ku buli mulyango gwa kibiina ekyali mu opposition ne bagaana omuggulira yakonkona mu DP namugamba tulina owaffe nakonkona FDC namugamba tulina owaffe nakonkona Simanya namugamba tulina owaffe nabagamba oke kale najja independent kati ye bwe yajja independent olwokuba nti tewaali wamwinako obuyinza kwabo bonna kyovula Katonda yamusaasira n'abapenetrating n'ayitawo singa yayita ku kimu mu bibiina bye yali asabamu kaadi singa talinga bwali olwaleero kubanga eri yali badde bafuga mufuge nga balinamu okozesa bo bye baagala akole so si byateekeddwa okukola oba okitegeera kati bwe batyo bawangadde nga bwe balimbalima Bannayuganda nga babazanyira ku bwongo ensi yakajja kati okutegeera abantu abo nti be bayambye ennyo Museveni okumuwangaliza mu buyinza ng'afuga Bannayuganda obumbula emyaka 40 era kyovula nti ewaffe mu NUP batandikira ku Mpuuga ne bamukuba n'agenda ne beyagenda nabo bampuga n'afuluma n'embwa tekamu akakembo n'afuluma ne bali Mukaku n'afuluma ne bali Simanyi bakasiba nti Moses n'afuluma ne bali bonna ka group kaabwako Mpuuga n'asooka akatwala konna party ne n'agenda nayo kati ne wasigalayo Nambooze ne wasigalayo Mwanga Kivumbi ne wasigalayo ne Seggona oba okitegeera kati bano ababiri Mama Nambooze ne Muhammad Mwanga Kivumbi bo ne balitayalinga from political prostitute mwaka akabinja k'abamalaya b'ebyobufuzi bo ne bakavaamu baga nti akati ffe obwamalaya tubukooye tufumbiddwa obwamalaya tubukoze tutya tubutadde kati tufumbiddwa mu NUP bwe bufumbo bwaffe bwe tulimu officially banneeko bannaabwe bakanganga bayita abaaye mujje tugende twajja ffenna wano kukuula omusajja tukuddeko bye tukudde mujje tuyengera baga nti ffe wano twalabyewo omulamwa ffe twagala mpeta tetuli bakuva wano era bo babiri basigaddeyo Seggona yalinga eno nga omutima gumuli eri era ekyogoba Mpuuga kyatuyamba nnyo kubanga kikali akasengejja okumanya bano bonna omusajja gwe bayita Theodore Ssekikubo yaleeta ekiteeso mu parliament n'agamba Mpuuga giwemu obuki Mpuuga ne bakomishona bane be babba n'ab'essente tubajjemu obwesige naye nga yali omutwe omukulu ennyo mu kugibamu obwesige yali Mpuuga abo bonna bola abaagaana okujja obwesige mu Mpuuga abaga nti oyo munnaffe ekyali waffe Ssemujjunganda yekyali wange tulina ebyobufuzi nasoma naye sisobola ne bwe nali badde mulamuzi ne bandeetera Mpuuga ku mmeeza ne bandeetera Mpuuga nga gwavunaana omusango gw'obubbi mbadde nja guvaamu baguwa omulamuzi omulala yabamusalira omusango sobola musalira musango Seggona naye n'ayimirawo yamira naga nti bw'oba olowooza nti Mpuuga talina mikwano gye ffe weetuli wano tuli mikwano gya Mpuuga oba okitegeera n'agamba tosobola kuŋŋamba nti nsobola okwesiga gwe naakalaba obulabe onzije ku Mpuuga gwe mbadde n'emyaka 30 n'agamba gwe nkwesiga kuki sisobola era nze njagala ani kati tosobola kubanga ogamba nti oli wa NUP ate ng'ogamba nti oli mukwano gw'omulabe wa NUP
akola obutaweera okugikuba ogisaanyaawo bw'agiyita ekibiina ky'abali b'ebisiyaga bw'agiyita ekibiina ky'abatamiivu agiyita ekibiina ky'abanywi b'enjaga kati gwe wasoma nnyo oli looya munnamateeka okkiriza otya mukwano gwe okuddira ekibiina mwoli n'akiyita ekyabali b'ebisiyaga naawe oli mwoyo w'ebisiyaga n'otamugambako nti wayi eno bw'oyita abali b'ebisiyaga nange gyendi munno abo ne bw'oyita abatamiivu nange gyendi kitegeeza nga ndi mutamiivu oba okitegeera wabula gwe ng'osiima busiimi byakola ki byakola kati ennaku ne lutuuka batuuka okugaba bajja mu nomination batuuse okugaba kaadi bagiwadde ani bagiwadde Mulumba Walukagga kati ate essaawe omusajja yasooka n'alaga mbu tibyamulumye essaawe eno atambula akuba enkiiko zaatakubangako atambula mu bantu bulijjo abatambula bangana kati essaawe eno abanoonya gye bali oba okitegeera naye nga abadde agamba mu NUP kibiina kye ate essaawe eno naye akiyita ky'abayaaye alina statement gyakoze n'agamba abayaaye tetujja kubatta era tetujja bagoba mu nsi ne tetujja kukkiriza baana baffe kugoberera abayaaye oba kitegeera olwaliro nyina statement agenda byakola ng'abala abantu abaafa musinga Kafumbe mukasadde engulu simanyi singa Sibambi adde engulu singa Simagundi azuukira ne basanga nga ebifo bye baatuulangamu nga bituulamu bano abakubi b'endongo ensi bayinza ogiwangaalirako nebuuza ne ngamba musajja tuli ku nsi etambula ey'abantu abalamu etambula ate gwe otuzza mu nsi y'abafu n'omenya abantu nga munana nga zonna mayiti nga gwe bw'oyagala tubeere ekyo ensiko tuba tugitambuliza ku mayiti fe abalamu oba tetubazeemu magezi oba kitegeera ekyokubiri abantu balina kye beekwasa Walukagga wasi muyivu nnyo nti bamulanga obutaba muyivu nnyo okubenkana n'omulimu gwe bakola naye bo beerabidde nti kubona tekuli alina mulimu bw'obuuza Sseggona omulimu gwe ki ng'oggyeko okubeera mu paalamenti alina mulimu ki bw'ojja ku gundi bw'ojja ku Ssemujju Nganda eyali news vendor yali mutunzi w'amawulire oba okitegeera ddala bwe kiba nti mu paalamenti baagalayo bantu babbeeyi baagalayo basomye mateeka bakugu mu by'amateeka ow'amawulire akwataganya n'amateeka kubanga Ssemujju Nganda buli omu akimanyi yali w'amawulire oba okitegeera essaawa eno kati yajerega abantu mwoyo tasanidde kubeera mu paalamenti mulwaki muyimbi munamawulire lwaki wagenda mu paalamenti omuyimbi ne munamawulire ani asinga ebbeeyi n'ekitiibwa omuyimbi asinga munnamawulire ebbeeyi omuyimbi asinga munnamawulire ekitiibwa teri muntu asobola kusasula ssente kulaba munnamawulire naye abantu basasula ssente okulaba omuyimbi bwe ziba ssente omuyimbi ssente zafuna mpitirivu obungi okusinga munnamawulire zafuna akola sheemu munnamawulire abo Ssemujju Nganda babeera mawere nga basasula $300 naye ng'omuyimbi asobola okukola shoye ne bamuwa obukadde 10 oba okitegeera kati kiba kya busiru nnyo okusanga munnamawulire ng'ajerega omuyimbi ng'ate munnamawulire yitwala nti wa bbeeyi nti omuyimbi wa layisi kati kyekyo Ssemujju Nganda kyakola oli munnamawulire ojerega Walukagga omuyimbi babateeka ku mmeeza emu musobola okwenkana temwenkanankana and this njagala bano abasajja bawule obukulembeze n'obuyigirize obuyigirize kirala n'obukulembeze kirala ekisooka kya byonna obukulembeze tebabusomesa obukulembeze oli azaalibwa mukulembeze kiba kitone Katonda agaba kigabe nga bw'olaba oli wabeera ne talenti y'okusamba omupiira nga mwenna mulina amagulu aga ffenna tulina amagulu abiri nga Ronaldo tetuli balema ne tusobola okusamba omupiira nga Ronaldo bwagusamba olowooza lwaki nga ate ffenna tulina amagulu geegamu kuba oli alina talenti kati ne kino bwe kiri nti obukulembeze kyengera Katonda agaba kigabe bwe tudda ku bakakulembera Uganda bapulezidenti 9 abakabeerako bapulezidenti ba Uganda eyali mubbo eyali abasinga okuba nti yasoma nnyo kuba no Bassegona ne Ssemujju Nganda abatendereza abasoma nti be baakabi mu by'obukulembeze kubbo eyali abasinga okuba nti yasoma nnyo bamuyita Yusufu Lulekironde kubaali bakulembeddeko Uganda bamuyita Yusufu Lulekironde naye kyewuyiza nti eyasinga okusoma ennyo mu abo abaali bakulembeddeko Uganda ate yasembayo okulembera Uganda ebbanga ettono yakulembera Uganda emyezi 2 ne wiiki ezi
Mwezi 2 ne wiiki emu yakulembera naku 68 gutwali lowozeza nti akagiki yali intellectual yali muyivu nnyo yali professor bwe kiba nti abasomye ennyo bebateekeddwa okubeera abakulembeze kitegeeza ye yali badde omu ku bakyasinze okulembera eggwanga ebbanga eddene kuba yakyasinze okubeera omuyivu ennyo naye ate yakulembera eggwanga ebbanga ettono oba okitegeera. So omukulu Ssemujju Nganda ne munne mukwano gwe Seggona twagala muleke kulimba bantu muwe bannayuganda ekitiibwa gwe buli obeerawo simanyi bwinza kujja n'oyimira mu ffe abataasoma ng'ozze tulaga nti oli ataasoma munnaffe nti musiru nti gwaye yasoma ennyo nti gwotegeera kati ate ogamba ffe abasiru ng'oli ate tukuwa akalulu mubeemu amagezi. Omusajja najja nga azze kujerega oyo ali ku level yammwe mu buyigirize najja n'amujeregera amaaso gammwe talina tategeera teyasoma talina kyamanyi nga bagamba ebyo naffe bwe tuli ng'oli mzeeyo katuveewa Seggona oba okitegeera kati kitegeeza nti Seggona campaign gyakola ali mu kudicampaininga yenye ali mu kwedicampaininga tosobola genda kunoonya bululu mu bantu ba bulijjo aba boda onoonya bululu mu katale onoonya bululu mu balenge ennyaanya ng'ate oli mu kujerega abataasoma ate nga bw'ogenza osaba akalulu ekyo nno kyekiraga abantu abo nti tebategeera. Mzee Half London ebiseera ebisinga walaba abantu abakoze ebintu bitategerekeka oba ebiraga disappointment ate lobateeka mu bubuwa n'abagonjola cwai twagaza okulaba nga ne muzeeyi we amuzaala ali omu ku bantu abo abakola ebitwala Uganda ebikubya banne emiggo bulijjo. Kati tulinde emigo gya muzeeyi ina kabyo kenera byamutandiseko okumusabula nako kagatte tanakikola tanamusabula tusuubire tajja kikola naye ngono muzeeyi we byaddala muzeeyi we byaddala muzeeyi Kangave yennyini tata Half London era bo batunuulidde bafaanagana n'eddoboozi bw'obanga otaddewo olutimbe tata oyo muzeeyi n'ayogera oyinza ogamba Half London yali mu kwogera era ye first born we. Ekisooka kya byonna nja kusooka okusasira muganda wange Half London n'okumugumya Mukama Katonda amuyise mu kugezesebwa kuno kwalimu. Ekyo muzeeyi mbeera gy'alimu kyenjagala tutegeeza ensi yonna muzeeyi wa Half London muwambe ali mu buwambe byonna byakola abamuwambe be bamuforcinga okukola ebyo tabikola nti abyagala tabikola nti kyali wabula akozesebwa bukozesebwa manyi lwaki emabegako ndowooza mwezi nga gumu emabegoba ebiri omu ku ba comrade banaffe bamwita ASP Asimwe yavaayo n'akola security alert n'agamba Half London watch out your family wegendereze family yo bagenda kugiwamba oba okitegeera naga nti oba olina woosobola okugikweka bajjewo babeera obakweke naye ekiriwo amawulire genfuna information genfuna bandaga nti bagenda kuwamba family yo naye nga beetaaga ggwe oba okitegeera kati empambibwa ya family ya Half London gye yawambibwa yeeyo kyekyo kyolaba taata we kyakola ffe twalowooza nti bajja muwamba bino ebyomugaata nti bamubuze bamukweke bamubuzeewo Half London atandika okunoonya taata wange alidda bamukwesewa kati ne balaba information bwefuluma ne balaba nga kijja kusoundinga bubi mu society ne basalawo kumuwamba kumukozesa bye baagala vaayo oyogere bino yambala zino t-shirt kola kino gamba nti omwana wo ali kino gamba omwana wo bino gamba nja kukola kino ebyo ne bw'otunuulira face expression ya muzeeyi ng'ayogera kyayogera ekifuluma si kyekiri ku maaso tulaba kirala n'ekifuluma kirala omusajja muwambe tusabire era muzeeyi tumusabire nnyo Allah amutaase amusibatule emikono gy'abatamanya ngamba kuba be bali mumukozesa nalabye ka blog akamu ke batutte ewembu kagenze mukolako interview
kakwata video kagamba hafulana ndio tugamba bulijjo mumuli bubi nnyo kyova kya Museveni laba muzeeyi wo avugana boda boda ng'ova ogamba mumuli bubi ngamba laba empuuta ku myaka gya muzeeyi oyo kubanga avuga boda boda kiba kitegeeza muzeeyi ali bulungi ekyo kyokka kabonero kamala bumazi okulaga nti bali bubi okuba nti muzeeyi azadde omwana yeekana hafulana jakyasobola okutula ku pikipiki avuge boda boda emirimu gy'abaana abato abatandika okweyiya obweyiya nga gwe mulimu muzeeyi wa hafulanda ne gw'akola gwe n'ogamba muzeeyi yakolamu avugana boda boda oli bannaaye so muzeeyi tumusabire kyenja okusaba muzeeyi tumusabire kubanga ye amazima gali nti ali mbuwambe ate bwe tulize tubirabako lumu baleetako n'omukazi nga mama wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuto nga naye avudde okumuvumirira mwana wange byakola nze nange sibikkiriza nze tetubikkirizaamu ffe tuwagira Museveni lwaki aleeta ebizibu mu nsi ayagala kuleeta bizibu mu nsi yaffe omukazi ssebo naddawo neyetetegula mu maama we omuto so kati abantu abakola ebintu ebigasa eggwanga abantu abali mu lutalo olw'okulwana okununula ensi yaffe ebyo bijja tutuukako nnyo mujja kulaba bangi abava batwesibeko mujja kulaba waliwo n'abajja otusiba embuto zitabakolanga olyevayaga nti oyo yanzaalamu tomumanyi tomulabanga nako era jova yagambye nti oyo yantwalako omukazi wange nga ne mukazi we tomumanyi nga nakyogera tomumanyi ne banoonya biki bayinza otwogerako mu society okutukakanya kubanga baatuyita abayaaye ate ensi netwejjeereza nga tewali byakiyaaye byetukola mu nsi bikakasawo kiri kyebakola kyeboogera kati balina okunoonya bye batusibako basobole okugyayo amakulu g'ekyo kye batuyita society ensi tusalira omusango segedde ekyo hafulani ni mukama akugumye ne muzeeyi Allah amutaase muzeeyi omukulu tumulabako kati nga moving eyo mu byalo deep in villages era abantu basimba layini ne babawaayo 15 mutwe mitano ezo zigenda kubayamba zitya mukulu kigwega Museveni obuzibu obuli obuli bumu ti mwami Museveni amazima gali nti abantu bamushawa era alina kugula bagule n'abajja okufuna akasente olabanga benyamivu ngobalaba inena akasente bakakime kubanga esente zagaba teyatunze enteze naye 15 sente zagaba teyatunze enteze ali mugaba sente zaabwe wa musolo zenyininyini era nze abantu abo mbasaba sente muzijje wa Museveni oba ntono zitya oba nyingi zitya muzirye naye ekyokukola mukimanyi kyakukyusa ggwanga kubanga tosobola kudda muntu akufugidde obumbula emyaka 4 najja ne15 mbwazze omulondo omwaka lw'emyaka emirala emeka ku 15 oba okitegeera so ako kaba kamanyiiro kennyininyini kaali mu kwongera okwolesa mu bannayuganda amazima gali nti ensi yamukoowa waliwo kira kijagala ogamba bannayuganda abantu bano babiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mwami Museveni buli omu yazze ne sologani ye oba theme bagita theme bagita batya Museveni agamba protect the gains kyekiri ku manifesto ye ekiri ku manifesto y'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kigamba a new Uganda now oziwulidde ezo bbiri wezawukanya kati njagala munnayuganda ompa amagezi wakati nga tukaaba okubeera n'amalwaliro omutali ddagala wakati nga tukaaba ebintu okubeera ku buseere wakati nga abasuubuzi bakaaba okubabirika emisolo emingi wakati nga aba transportation bakaaba enguudo okubeera embi wakati nga abazadde bakaaba ebyenjigiriza okubeera nga biri wansi nga n'essaawa eno abaana baffe emyezi 2 batudde waka tebasoma abasomesa bekyanga tebakyasomesa olw'obutabawa musaala wakati nga abasomesa babanja abasawo nga babanja abalamuzi nga babanja abasirikale babanja abapoliisi babanja kitegeeza nti buli munnayuganda waali tuli mu miranga na biwoobe wakati nga tuli mu kukaaba bwe tutyo oli najja n'eŋŋombe egamba nti munyongere mumpe emyaka emirala emeka 5 nsobole okukuuma ffe ebyobugagga bye tufunye ne bano abasajja bamanyi mutwongere obuyinza emyaka emirala 5 tusobole okukuuma ffe ebyobugagga bye tufunye kitegeeza nti ennaku yammwe temukwatako omuntu ojja otya mu bantu abali mu maziga nga bakaaba
nga n'otabawadde essuubi ly'okubataasa kwebyo ebibakaabya ate nga gw'oli mu kkubo okutaasibwa kwabwe bwe kulina okuyita nojja ne manifesto nga heading yaayo ba headline yaayo emalamu bumazi bannayuganda suubi nti nze munyongere emyaka 5 nze ne bannange tusobole okukuuma ebyo bye tufunye mu myaka 4 naye nga bagamba nti munyongere emyaka 5 tukuume bye tufunye obigamba basuze enjala kiringa okujja ku muntu enjala gweruma n'omugamba nti owaayi sokompe ku sowaani eyo mala okubika ku mmere yange nti ye enjala gweruma anoonya ekyokulya takiraba wabula omusaba essowaani obike ku mmere ye ereme kuwola okusa olidde okuse naye oyagala otereke ne gy'onoolya enkya mu kifo ky'okugamba nti nze nga bwe ndidde nenzikuta eno nammwe mugirye myaka 4 gembabbye nti emyaka gino egisigadde byammwe byonna ngenda kukolera mmwe tewali kira kyenkyanoonya wabula gwe obalaga nti amumpe essowaani embike ku mmere yange ereme kuwola kubanga nze nkyakuse owuli akamanyiraako nti bwatyo bamanyire abannayuganda era n'osanga abannayuganda abawutta abataliimu magezi nga naye agoberedde enjala emuluma asibye n'oluwuzi mu lubuto akankana abula nagweri lwanjala ali mu kunoonya sowaani agiwakkuse abike ku mmere ye ereme kuwola nze simanyi kano yasinga okumanya ekyatutuukako n'olekawo olyaze naga nti bannange nti wakati nga ffena tuli mu kukaaba tulaajana kyemuli kyennyini nange kyenkolaki kyendi kyemufiiringa nange kyenfiiringa n'olwekyo muneegatteko tukole ekipya tukyuse uganda yaffe tufune uganda empya egiye okusobozesa buli munnayuganda okugiwangaliramu ng'agyeyagaliramu kati ate gwe n'ogamba nti ate oyo gw'otagenda genda naye olege nti bannaye enjala ffenna etuluma oba okitegeera naye bwe tunatula obutuuzi wano emmere tegenda tusanga wano nga bwe tuli bangi twegattira wantu awo wamu mujje tugende tunoonye ekyokulya mujje tugende tunoonye ekyokulya waliwo akalimu ke tusobola okukola ne batusasula obusente nga butono ne tugulamu ekyokulya ekisobola tubeezawo ne tutafa njala then buli gye tunakoma okulya nga tweyongera okufuna amaanyi gye tujja okweyongera n'okukola emirimu eminene tutandike kulimu obutonotono tufune ak'okulya tutaase obulamu tuleme kufa gye tunakoma okulya n'amaanyi okweyongera n'ebikolebwa nga byeyongera n'ogamba nti sigenda genda n'oyo nti kaninde ono abise ku mmere ye enkya gy'anaatandikirako okulya nze nfiire wana enjala kitegeeza nti oba musiru kati bannayuganda tuleme kubeera basiru kutuuka ku eyo levo protectinga ababbye okitegeera mu kifo ky'okwegattako oyo ayagala okusuuza ababbi bye batubbyeko bagoba ku ttaka lyo bamaze odigobako eyali kugobako agamba protect nyongera akalulu nkuume ettaka lyenakubbako nzayinza katukoma olwaleero Bannayuganda lwakadde tunabaddira olundi okuleka mpozi ng'olina kebayita akatalekeka bannange akatalekeka ke kano Bannayuganda mwenna mbakubiriza ekintu eki tugenda mu kalulu akayitibwa protest vote abakulembeze baffe mwenna aba NUP mbasaba mugende musomesa abantu ekiyitibwa protest vote nga bwe mwawulidde omukulembeze ng'akisomesa abantu mugende musomese protest vote nga bwe mwawulidde ow'Nakaseke Honorable Tamaguzi ng'akisomesa abantu b'e Nakaseke muleme kukyogerako bwogezi nti protest vote simanyi kanoonye kalonde simanyi kakuume simanyi kalwanirire omuntu bata omusomesezza okukuba kukyogerako bwogezi naye mugende mugamba abantu nti ku lunaku munoonya akalulu buli omu afuuke campaign manager wa munne era kijja kyewunyisa nnyo okuwulira ng'oli agenda naga nti ne bannange gundi gwe bawa kadi ffe nga tetumulaba wajja tusaba kalulu oli wa NUP n'omanya gwe bawa kadi ya NUP ate olina mbw ajja kusaba akalulu oli musiru okuva otegedde nti kadi bagiwadde ani Hasani tandikirawo ekyokutambula ntegeeza munno nti wayi Hasani gwe tulonda gundi gwe tulonda buli omu akigambe munne kitegeeza tunagenda bwe tunatuuka okunaku olw'okulonda tugende mu bungi tulonde mu bungi bwe tumala okulonda tubeerewo tukuume obululu baleme kubbibwa ekiddako buli wamala okubala akalulu ne balangirira ono Kyagulanyi awanguddewo mutandikirewo okujaganya omukulembeze atugambye tutandikirewo okujaganya butandika okujaganya ne batandika otusosongeza mbu batugoba tujaganyiza todduka ng'odde ewaka buli adduka nga bakugoba dduka ng'ogenda mu kibuga ekyammwe oba oli weeruweero muli mu kujaganyiza ewammwe mu kyalo gye balondedde obusajja bubaguddemu mu bakwatira gaasi temwesansa baganga muddaka mudduke nga mugenda luweero mu tawuni gye guggweera
oba kitegeera eruwero bwe banayimirira emasaka ne bayimirira emukolo ne bayimirira ebutambala ne bayimirira ekampala ne bayimirira wallahi tujja kujjako abasajja bano ekyokulwanyisa kye tulina kukozesa kiri eki kukuŋŋaana we tukuŋŋaanidde nga tuli bangi teriyo basirikale baali basse bantu nga bakuŋŋaanye mbungi tekibangawo osindisa abasirikale 100 bajje balumba abantu omutwalo mulamba ogaye nti bayinza okubatta n'omu bwa tebasobola mutta obuzibu obuba kubeera abantu 100 ne basindika abasirikale 2 ne bakuba amasasi 2 mu bbanga ne bakubako 2 ne babatta 100 tomanya na gye bayise naye bw'otuuvaayo mu bungi banaye ekiddukiro kyaffe kibuga kikuliraanye ow'emityana ddukira mityana mu ttawuni bwegasaba abakyankalanye mulondedde mityana mu ttawuni gye guggwera oba okitegeera eyo gye bayita protest vote tetugenda kuva mu ttawuni wetunaba tukuŋŋaanidde mu ttawuni zaffe zonna mpaka ng'omukulembeze waffe amaze kulayira eyo engeri yokka gye tugenda okubangulamu abasajja bano ekyo kye mbasaba kekalinga akasembayo oba akatalekeka please this is our last chance guno omukisa tetugufunangako ate era tuyinza obutaddamu kugufuna singa tetugukozesa nga Katonda bungulu naye kansembeyo nga ndabula abaana b'obuwala abaagala essente kiba kirungi nnyo essente n'ogyekolera bano batwagala abasajja bagagga batwagala ki abaana bagudde abaana balina bye baguddemu ebintu bingi nnyo osanga omusajja yakola ssente zo tumanya azikola ate gwopa kimu ki ssente so abaana bafunye ebizibu bingi nnyo soolo ezimu ze zitambula omwana yafa kimuli alina ssente ze tatawanya nakulunyiza ku muntu oyo avaawa akola atya ssente ze mu mbeera ki tayagala kumumuna kasawuli obuwala nti oli alina ssente ze yesuga bwesozi ki nyumba nga takoze na research emala obulamu ne bukola ki ne busiraanireyo tubirabye sigadde nga yenze result atakumira mpeera abatu so kyogamba nti abaana balekerawo okunoonya omusajja alina ssente just banoonye mulimu bakole ssente bakole ssente n'obeera ngubadde omufunye muzeeyi munoonyerezeeko baba nti balina budde bunoonyereza kintu oli alina ssente kyakola ki kyafa abaana baawunga njagala musajja mugagga alina ssente azikoze ati azijjeewa yesu omufunye lwaki tomunoonyerezaako n'omanya omuntu ono ssente azifunye ati ali mu mbeera ki tulina kubeera tutya abaana bakomekereza nga bagudde mu bintu betasobola kukola ki kwejjamu nti bo bagala ssente baloseka ki bebeereremu mbadde nsaba bafokasinga ennyo okukola ssente ezaabwe okusinga okuddukira abasajja bakola ki abalina ssente kubanga abasajja abo bonga emikono gye balina bagikola ki bagirina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Naam.